emitimbagano egy'enjawulo Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, abamu amaloboozi gatandise okuvayo nga bagamba nti tujulira omukyala Jennifer Musisi Ssemakula was a dictator naye ng'ateeka mu nkola bye yabeera ng'ayagadde. Bw'otunuulira ekibuga kya Jennifer Musisi n'ekyomukyala n'ekibuga kya Inginiya Dorothy Kisaka, enjawulo nnene nnyo, enguudo nfu, ekibuga kizise, buli w'oyita nsi kugenda ku luguudo oluva Nnaakulabi wano akantu ke baateeka wakati awo okudda e Kasubi kazise, oyinza n'okulowooza nti mulimu empologoma ezeekwesemu, empologoma ebulira mu kisaka ekiri awo okuva Nnaakulabi okudda e Kasubi. Naye nga byonna mu byonna nabadde ndaba omukulu Chris Balyomus minisita ow'ebyamawulire ng'agamba nti mu kifo ky'okuteeka ku mitimbagano okuswaza eggwanga mwandibadde muddukira mwabo abakwatibwako ababaka bamwe, naye nsuubira okuba nti boogedde ebbanga nga tewali kikolebwa. Gavumenti yafulumizza obuwumbi 6 okuyambako okuddaabiriza enguudo, kyetukkiriza nti ntono nnyo okusinziira ku damage Kampala gy'erina. Enguudo ezisinga si za kuddaabiriza, nguudo za kulimako kolansi yenna, baddemu banyige bateekeko kolansi ompyovu. Wekyo obuwumbi 6 tebulina makulu ku kizibu kya Kampala mu kaseera kano. Ekibuga Kampala bwe kityo bwe kiri, nali ndaba poliisi ngega nti bannange bwe mulabanga enkuba etonnyesa osigale ewaka oyinza okugwa mu kinnya ekitaviikamu, linda k'osigale ewaka olinde amazzi gakendeere mu Kampala olyoke oyitemu. Byonna mu byonna biri mu ggwanga erya Uganda. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, tuli ne RCC ow'erubaga Anderson Burora. Tuyinza okumutunuulira ku nsonga eri ey'ebyokwerinda, naye ate oyinza okugamba nti overseer bintu byonna bye twogeddeko bimukwatako butereevu, asukkuluma okuba RCC obu RCC. Nina gwe nali njogera naye nanga nti naye nina omusajja gwendaba kiyinza okuba nga 2026 ogenda kulaba omuntu ava ku RCC n'afuuka minisita, konze lwaki? Naye byonna mu byonna nkuwaniriza ku BBS Terefayina, sooka obuuzeeku Munnayuganda akulaba. Abalabi ba BBS njagala okubeebaza n'okwebaza Katonda atuwadde obulamu. Wiiki ewedde erimu ebintu bingi. Mwalimu akamalirizo ka emisinde gya Ssaabasajja, mwalimu Idi yabadde mu Friday, yabadde mu weekend eno. Mwe mwatandikira etandika eyo yennyini gye twamaliriza mwe mwali n'eby'e Sudan. So byonna mu byonna gwakyali omulamu. Ekiri e Sudan naawe asaba olutalo ayagala etokote, sooka ofuneko ku data ne bw'ofuna 1,500 olabeko ekiri e Sudan. So okusobola okulabako ekiri e Sudan, osobola okulaba embeera nga bwetambula n'okubaganyamu ebirowoozo. Mbeera ki tukyanirize oba naye nsubira tuwali Munnayuganda yaniriza lutalo mu kaseera kano. Lugonvu Bannayuganda baagala nkyukakyuka, abamu tebaagala lutalo. Anti abamu anti kati enkyukakyuka ogyagala otya? Ekyo nakyo kikulu. Ogyagala naye ogyagala otya? Twali mu kalulu oba okajjukira akake twavaamu akasameme ako, mulimu abakulembeze oli openera abagambye ekyali e Libya kijje ekyali luddawa kitegeeza abamu change. Naye n'ekirala Burhan gwe badde oyogerako, abantu bwe baali bajjako Bashir baakuba enduulu, omuzira. Tugenda mu myaka emeka? 2019 tugenda mu myaka 4. Nothing, ebintu byonooneka bwonoonesi. Tuva olaba ekintu kya transition oba eky'enkyukakyuka kikulu, how you handle it. Naye tukkiriza nti Burhan yali old ink in a new pot. Yeah, but that is kyekiri kye nakubuuzizza, enkyukakyuka era abasanyuka nti Burhan abagiddeko gwe bayita of course nakyemalira, abasanyuka nsubira okuba nti yali nsobi. Naye nze RCC ku nsonga eyo nsubira okuba nti Bashir paka kati akyanenyezebwa ebiri mu ggwanga erya Sudan. He is responsible, but kyenkugamba ensobi za Burora bw'ozikwata n'ozikozesa nga totuno manyi kye bayita okulongoosa, bagiyita batya operation.
bw'oba ogonjoola ebizibu by'eggwanga naddala mu bukulembeze olina okukola operation n'ojjawo wennyini nnyini awali ekizibu n'olongoosawo n'ojjawo ekizibu n'oleka omubiri omulala gwonna nga gufunctioning. Bw'ogamba nti nno omukono guno gwe guliko ekizibu tugeze olugalo luno n'otema omukono oyinza okwekanga nga mubiri gwonna ogusse. That is what is happening in Sudan. Tebaakola operation. Naye n'ekirala Sudan erina ebizibu bingi. Abamu mutunuulidde ebiri mu Sudan. But tunuulira neighborhood ya Sudan. The entire neighborhood yonna. Central African Republic, South Sudan, Ethiopia, in fact, Eritrea, Chad, Libya, waggulu Palestine, waggulu wa Egypt, waliwo Palestine ne Israel, waliwo akasambattuko. Era wabaddewo akaseera akazibu ku bantu ababadde badduka okufuluma eggwanga nga banoonya tulagawa nga ne gye balaga wali yenta n'omuliro gwaka. So at the moment omuntu asobola mu ba neighborhood buli omu gwaka. Buli omu yeetooloddwa akazigizigi. Ekyo kyokka ng'okiggyeko Sudaani yokka n'obwagaagavu bwayo erina ebizibu byayo ebiri munda beyeekuriyetingira. Gwe bw'oba olaba tusuubire akaseera Sudaani okwekutula Darfur esigaleyo. Nze ndaba nga Darfur ate kiri mu interest yaani okusala mu Sudaani. Kiyinza okuba nga tekiri mu interest y'Abasudaani bennyini. It is beyond that. Darfur nga yo erina ebirungi n'ebibi byayo. Settlement eyinza okuba nga si eri awo ennungi. Climate eyinza okuba nga wakati awo bw'ogigeraageranya ne South Sudan ne Northern ng'era erina challenges zaayo, but erina ebirungi byayo. Omuntu alina okwetendereza ekintu kino gwe bakozesa ddagala. Ddagala alina kwegendereza nnyo, ayinza okuba nga mulsi. Ddagala bamukozesa, nze bw'ogamba nti ddagala akozesebwa y'omu ku baawakanya ekya Al-Burhan okwongezaayo, kubanga baali bagaa nti ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno bagenda kubanga bakola enteekateeka obuyinza budde mu mikono gy'abantu. Al-Burhan n'agamba akaseera tekannatuuka. But indeed tekannatuuka. It's a transition. Let me tell you, Lugonvu. Bw'oba okola transition, it is not a matter of changing leaders ne policies. It is olina okureviewinga ebintu bingi kye bataateeka mu nteekateeka. Abasinga baba bakola transition barashinga okugenda mu kalulu naye baba tebasolovinze bizibu. Ebizibu bya Sudan ebisinga biri mu economic policies ezaali eza Bashir. Nti Bashir yali yateeka economy yaayo ng'eri ku kiyiso. It is flourishing, etambula bulungi nene naye nga eri ku kiyiso. Eri kuba manerenda. Okitegeera ebanga egirawo ebiti ng'apikamu omusimbi n'atagikkiriza kwesicalatinga na kusaasaana naturally. Nti kati olaba oli nti oli bw'aba azimbye ekizimbe Lugonvu agenze n'azimba kalina 2 naye azizimbye okuva mu saturation. You get it? Economy nga yesaturating ekitabadde ku Sudan. Nti Bashir yagezaako okuteekako this cosmetic picture. Nti Sudan ennungi, ebigundi bitambula, ebyenfuna bitambula. N'atuuka nga he can no longer sustain. Amabanja grants zikyuse. N'ateekako ebizibu bya gundi kati ne ba support development partners beeri ayina nga nabo bashiftinze backended. So kati bw'okeera enkya n'ogamba nti okyusa bukyusa mu kulembeze nga tokyusiza bigenda kuwanirira. Kubanga population okugiwanirira wateekwa okubaawo empagi. Ezimu ku ezo empagi ziyinza okuba ebyobusuubuzi. It is not a matter of peace. Waliwo amawanga wotasobola kukolerera mu bantu. Nga kiri mu tteeka nkugezeza bugeza. But their economy and the rest surviving ku existing measures. So Dagalo okujjawo, of course Dagalo is a looter mubbi.
Of course tumujjukira mu ddafo kyeyakola yasooka n'asalako ebirombe bya zaabu byonna n'atandika okuguza Abasha ye n'abitunda nga bamuwe mundu ne ssente. Kaakati ye ayinza okulowooza ekirala kati eggwanga lyonna bw'otunuulira Europe eri bize erina ebizibu ebigimala Iran erina ebizibu ebigimala Saudi Arabia erina ebizibu ebigimala bandimudduukiridde Turkey wandisubidde Russia okwekwata omukisa ogwegubbe ku America. Russia erina ebizibu byayo China kaakati naye erina byesolving ekyatunuulidde America ono mulivudde ntya bakyalwanire abandi baguzizza abandi badduukiridde bonna United Nations luli wali ogiwulira ng'ekaaba NATO eri bize eri mu kulwana okufuba okulaba nti naye egazi y'amatwale gaayo kati bw'oba ogamba nti ani agenda okudduukirira suka African Union Selemu Dak kaakati yaliwo kati ng'ali awo atali bize obuzaavu naye tayina gye tayina ssente boundary zaayo zimenyeka enkya n'eggulo subscription y'abakulembeze esinziira ku muudu ze balimu Africa yennyini is not willing to unite nga Africa naye nga twandibadde twayigira ku kya Libya nti Libya bwe yafuna attack okay this is seemingly okay mulimu external elements ez'ebweru but at least embeera gye tulimu African Union singa ebadde nzigumivu yandibadde esobola okuprevailing over ebigenda mu maaso mu Sudan. Mu kaseera ka African Union erina kuba ddagalo Nigeria oba erina kujja kwa Burhan. Anti kati African Union yo kyeyina okukola bonna erina kujja n'eba forcing. It has to come and force them to succumb to the population eyagala ki. Kati ninyo bw'otunuulira ebintu bino ebiri mu ggwanga erya Sudan Omar el-Bashir nga abantu mu ddafa bamufuukidde ekizibu yakoma okusindikayo abajaasi be aba Sudanese Armed Forces emitwalo 13 gy'alina mu kaseera ako n'acreating ejje erya paramilitary rapid support forces mu kaseera kano erikulirwa ddagalo n'aliduumiza omusajja nga bwe twalina wano crime preventers ng'eduumirwa gino Kale Kayihura ng'etunuulidde ye kyeŋŋamba ng'etunuulidde ye tolowooza nti ebiri mu ggwanga erya Sudan abasajja bano abaasooka ng'abagenza okulwanirira abajanjawidi batase gavumenti baamala ne beefuulira gavumenti yabo yennyini eya Bashir tetulina kye tuyiga baali bamasinari kati masinari yenna ebiseera ebisinga interests zitambula teziba static tebalina mwoyo gwa ggwanga akedde nkya n'abasuubiza omuwa omutwalo nakolera bw'aba afuluma n'asanga obwegumu ekitundu ofuna kakati ddagalo olw'okuba yali afunye opportunity nti Bashir tasobola kukulembera kuva Khartoum ku Darfur mpaka wansi Juba ne bagimutwalako kati ng'alina okukulietinga buffer wakati we Sudan, South Sudan ne Northern Sudan Khartoum kwe kulietinga buffer yawa ye Darfur kati Darfur we mulemedde nti bwe yagicreatinga bali nabo ne bamera obwebintu ne bafuna amaanyi kyekiri ekiyiso kye nakugambye Bashir kwabadde afugira nti yatuuka ensi n'emuyinza ate n'ayagala agifugire ku military rule. Now okufugira ensi ku military rule oteekwa okuba nga gwe kennyini oyina ability eteebaka. That is one. Two, abasirikale oteekwa okubafuula bize baleme kudda mu bukuukulu. You see, that is why bw'oba oyina military might tosobola kugibeereka ng'eri redundant. Ekimu ku bifuula Uganda ey'amaanyi naddala in terms of military, abasirikale ba Uganda obawulira bali mu kuzimba, bali mu kulipeyaringa kino, bano bali mu kulwana, bano bali mu peacemaking. They don't have time to sit and be idle. It's not there. Kakati bali yabakuliyetinga n'abalekaawo ne bafuna essente.
buli lwofuna ssente kankubuulire tunuulira ne wano omuntu yenna afunyemu akasente nedda kuva ku ekyera kyaddamu okunoonya okimanyi buyinza nfunye ssente sikyalina kati what next power kati Bashir ebyo byamulema okukalekyuleeta obusajja bwafuna ssente nyingi mu lutalo lwa Syria bwagenda ne budda ku yali Saudi Arabian coalition alliance gye baali batonze okulwana ne Syria side eri bafuna ssente mpitirivu bayine ovanga kujja nga lirina ebyokubanyisa omulina ennyonyi nga Bashir baalinga bakiraba Bashir yawa abaana abo training gye yawanga amagye teyakirowoozaako nti bayinza ate kati va ne ku ekyo bano abantu bano bowulira bano abajanjawiiri bano abagonda abaddagalo they have been mercenaries all over as we speak now they have an arm in Ukraine Russia ekyo badde okimanyi bali mu kuyola kasente dagalo yasindikayo as we speak now as we speak now bayina deployments ez'enjawulo private arrangements okukuuma ebirombe okukuuma zi business okukuuma amakampani okukuuma abantu abagundivu they have that arrangement because they have built capacity ekyokubiri nti bwe baatuuka kaakati kankubulire Europe teyinza kukkiriza Africa's economy to thrive the moment lwojjawo obwetaavu amawanga agasinga gagwa buli lwojjawo obwetaavu bw'ekintu kyonna naddala monetary amawanga gagwa that's why they had to eliminate Gaddafi because yali acreating autonomy okitegeera so Europe olwaleero erina involvement y'amaanyi nnyo okufuba okulaba leave alone Europe kaakati multinationals zizimbye capacity ezisuula economies through policy through escalation through military through intelligence World Bank wa IMF kakati owulira China naye ezze abo bonna bazimbye capacity nti balina okusurvivinga ku interest eva mu ssente ze bawola singa interest eyo evaawo tokyabeewolako kyekyakubya Ukraine Victor alowooza yeemalirira Victor yali agamba no tetwetaaga kwewola oba kukola partnership na Europe tusobola ogikola ne Russia can support all our budgets byonna bye twetaaga ne bamukuba ne bamugjawo so buli lwojjawo dependency n'ocreatinga sustainability economy ngeri thrivinga ku mechanisms eziri ntano tokyewola tokyayagala buyambi kakati bagamba ebisiyaga n'ogamba you can go to hell ne bakutiisatiisa tugenda kujja omugamba mu bitwale what is next is to make sure that you succumb so kyuvula baka region kano konna Libya, Chad, CAR, South Sudan, Ethiopia, Eritrea, Sudan, Egypt tetwogedde ku Tunisia naye ate naye ine ebizibu byayo tetwogedde ku Burkina Faso, West Africa tetwogedde ku Guinea tetwogedde ku Gambia tetwogedde ku Boko Haram eri Nigeria so that escalation yonna ogiraba nti waliwo ekizibu but ekizibu kino ani akisustaining where do these people get arms abalwana ne government tukyali ku BBS Terefayina eddakiika zitambudde tugenda kuwumulamu kati bwe tukomawo tugenda kukomawo mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala okutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikyetoololerako naddala embeera bannakampala gye bawangaliramu ebyokwerinda kw'oteeka n'enkola y'emirimu egy'enjawulo katujje tovaawo